kati ennume eno twagigula emyaka 2 n'ekitundu emabega nagigula $1,000,000. Bwe njigula $1,000,000 negula n'emmotoka eno $1,014,000 nengenda nenjambaza emipiira n'okugitereza yonna okugikanika obulungi neggwera $1,18,000. olwali okugitandika ogisombesa amata okugagulira wano kati ennume eno ezadde ennyana zaazo zitandise okukula zeetaagana kuwakisa kati eno ennume erina okuvaawo naye kati bannange mulabe kiriwo ekikola ssente kiriwo ekikuuma ssente eno emmoloka bwe kasookedde ndigamba nti njagala ogitunda emyezi 9 abajja nga bagigula eno Sahara abajja nga bagigula bagamba $6,000,000 n'ennume gye nagula $1,400,000 yiino ezaazisizza ennyana 81 ennamu eziriwo naye kati gwe teebereza nti ne bw'oba artificial insemination gwe okuzaazisa ennyana ezo 81 ssente zebe kusavingidde kati nene ennume erimu ssente mmeka bw'oba ogitunda ne bw'ogiguza abakinjaaje erimu ssente mmeka kati tugende ku nnume eri endala kati eno yennume ey'okubiri mu kiraalo ye substitute weeri ogiraba bwe tuba tetulinyisizza eri tulinyisa eno kati eri bwevaawo eno yesigalawo ogiraba bwewaga eno yesigalawo ogiraba bwewaga kati eno ennume ey'okubiri ogiraba bwewaga nenange era kati tugende tulabe buli obulala obuto tugende tulabe obulala zino bwe zivaawo obusigalawo kati neno substitute eno ye lwakaceeka kati neno tukyagikuza kati tugende kuziri endala eziteekeddwa okuddira mu ziri mu bigere kati buno bwe buluma obuto obugenda okuddira ziri mu bigere kuba kati nabuno we tubuliisizaamu emyezi 6 nabwo bujja kuba butuusa okola ki ate bwamusaayi mulungi nnyo kati ekyo kyetuyita planning jangu olabe planning kino kyetuyita planning olaba kino kyetuyita planning nti eri enkulu bw'eba evaawo kati tuzaawo zino nazo zisituka kati ziri zaabadde 2 kati tuzaawo 4 zino tezaazaalibwa kuno ziri sizo ezizizaala zino twazigula ku faamu ndala kubanga ezaaba tezirina kwerinnyiramu ekyo tuyita planning kati abantu abagenda ku artificial insemination batuufu kubanga ente ennume teriisika so olina ogikuumirawo naye naffe bw'oba olina faamu ennene bannange ebifulasika ebyo biba byata kubanga era enkwasi bazijja ku ntenga zino olaba entenga eno kati yennume gy'oliisa n'okuza n'ozaawo era n'eri bwe yali era naye yafunibwa ekyali nto kyekyo planning naye risks zaamu endala mweziri kubanga abasinga bambi buba mutono bayinza ogikubbako oba bw'oba tolina mmere emala kiba kizibu nnyo giriisa kyekyo